Nze Agnes Nalukwago okutuusako alipoota y'embeera y'obudde wano ku UBC TV. Enkuba ekyagenda maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga kino kiragibwa bulungi ku alipoota gye twafunye ku ssaawa 3 ez'okumakya nti Jinja yabadde ne millimeters 12, Kasese millimeters 7, Masaka millimeters 6 n'obutundutundu 4, wabula ate Namulonge yasinze okuweereza entono ya millimeters 3 n'obutundutundu 6. Kino kiva ku mpewo empeweevu ezikunta nga ziva mu bibira by'e Congo okudda naddala mu bitundu ebyo eby'omu bugwanjuba ssaako n'omukuubo gw'enkuba okuba nga gusaasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Olunaku olw'enkya ku makya tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebyo ebyabulunguludde ennyanja Nalubaale ssaako n'eyo mu bugwanjuba, wabula ate n'atonya e Kampala ejja kubeeramu n'okubwatuka okw'eggulu olwe wasigadde akasana kajja kwaka nga mwetobeseemu n'ebire. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba ogenda mu maaso n'okutonya naddala mu bitundu ebyo eby'omu bugwanjuba olwe wasigadde akasana kajja kwaka nga bwe kakubaakubamu nga n'ebbugumu erya waggulu lijja tuukira ddala ku degrees 31 mu bukiikakkono, wabula ate ekibuga ekikulu Kampala degrees 27, olwo mu nsozi ez'e Kabale degrees 23. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Mombasa tusuubira akasana okwaka nga mwetobeseemu n'ebire, wabula ate Dubai ne London tusuubira obudde obw'ekiddedde nga n'ebbugumu mu Dubai lijja tuukira ddala ku degrees 30. Ebyo tusobodde okufunirayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde, tukubiriza okutambula nga ne manvuuli yo mu nsawo yo osobole okuyita mu mbeera eno y'obudde. Nze Agnes Nalukwago kwaligaliza ekiro ekirungi, weeraba.